Ayo atejja kubanga ate kusala ebigere tejja kubanga ate kutawanya wabula taba Grace Farm bakola emikeka emirungi ddala mu size zonna ate mbimuli byonna n'olwekyo oba oyagala kubanga oyina omukolo oyina okukyala tofukamiza abantu mu ttaka mutuyambe ffe tetufugira fukamira mu ttaka kutusala amavivi mugulenge emikeka gya Grace Farm tusobole okubanga ate obulamu tubugonzaamuko a little bit ate notukujulisa Labour World Connect bano batwala abantu ebweru abakyala babatwalira free of charge ate nga abami ebisale obw'emiwendo misaamusaamu giri affordable n'olwekyo beekwate bafuna emirimu ku lulwo ne bakukolera buli kimu nga gw'olyawo otudde mu katebe olinda kutuuka gy'olina kukolera okole kiki olina okukola wabula ate MC Africa yavuddeyo n'akomentinga ko MC Africa omutegedde yali alina greens zaali eyo gundi namulaba muluyimba lwa Eddie Kenzo yes ne pia pounds MC Africa ono omwana oyo yakyaka ennaku ezo yatandika ne oluvannyuma ke kalina eyo gye yali ewaabwe bambi nga ino obuntu bwalya bwayimba obuntu tugenda obulaba obuntu bunyumye MC Africa nayingira ekibuga Kampala yazamazeeko tebamuzanyirako kati natugambye liri puzzle oba omwagala gwa musaba kolabo takyali ku level esaba bayimbi kolabo munamusonyi olaba yayimba ne Kenzo kati ate munange lwaki mwe muba mu makolabo bwatyo no bwe yatutegezeza mwana mulenzi ne tugamba naye abate yewaniseemu what do you think about him nzijeyo ditata mpeyo kolabo nze njagala ogisabidde nakumpewo nze njagala MC Africa oyo oyagala kugimusaba nkangiremu kati ye bwagikusaba abaaki munaye musajja wa maani yakoze erinnya lye tumuleke yakoze na Afrima Award winner kati mukwano tetukyamusobola tukyamusobola kirasi nnene oh my god eba neri pazono nawe nedda tulekemu nenwe aleli pazo nga bwomanyi nti munanga omweto waze yakkiriza omusajja kyatugambye nenze ngamba muganda wange bwogenda bwoti ekubo lyokute bannowe bajja okusaba kolabo nawe saba but do you think this man is a musician he's an entertainer or a comedian I think I think you have a moral authority to comment about that I think ayinza okukyongeramu na ewaffe buddu tukiyita kukyanaamiriza n'akyongeramu ekirungo n'akijjako ne boundaries asobola okutusiigira Mr. Mosh yakolanga mu nnyimba z'abaŋŋondi that's beautiful oba obijjukira yajjanga n'akuba laapu namulabangaawo mu nnyimba z'aba obsession so bw'anaaba akimasterinze bulungi asobola okutambula bw'atyo okay so I think bw'anaaba atambudde bw'atyo kiyinza obutabeera kibi lwakuba nti obuzibu obuliwo industry yaffe eno erimu challenges kati weesanga nti alina kuliira kuba artist ate bagamba mwino okumunoonya abamuteeka mu nnyimba naye kati ekibuuzo ekiriwo nti ba artist banamutwala banakkiriza okumunoonya nga bw'anaava ewaffe Masaka artist bw'anaaba akola kalisiiti ka booking anaamugamba MC Africa tumutereka akakadde so ekyo ekibuuzo tukizeeri ki eri ba artist muganda waffe alema ate kukola kibwabanga avudde embaale n'ayingira ekibuga so nga basobola nayo okumuteerako ka budget ke abo bayimba nabo naye naafuna naye nga ekibuuzo kiri nti ddala munaamunoonya oba ajja kukomerera nga ebigambo abimiza y'abanoonya tugenda kutunuulira abamuteeka mu nnyimba kati era nze nga bwe musabyeyo kolabo ankoyo mu South Africa sebo okuyimba bwe kuddamu mbajja kuteeka kalisiiti tutandikira awo omuyimbi omyakunoonyeza erweka tulabe emboozi ya MC Africa nawe weerabireko omukulu ono bambi gye nvudde we yali mulungi nnyo kubanga kyajja out of the blue ate n'akinyumisiza ddala ddala let's see MC Africa Happy birthday. Thank you, my brothers. Miaka emeka? Miaka nkuze ate sirimba miaka ni miaka jange ngenda mu 3 mijijo. Osazeeko emeka oyongeddeko emeka? Osazeeko emeka? Sina kisazeeko neje jimu gitambulira andi omanyi bagamba ndi ku floor ya kumeka ya kusatu. Bakono babayimbi nga tetubalabyeko wano bo badde nabo mu nnyimba. Eddie Kenzo B2C batambudde mu kati ng'Eddie Kenzo taliwo mu ggwanga Pia Pounds ali busy alina wabadde agenza alina omukolo B2C tabo tebaliiwo nenga bakitegeddeko the whole reform era basindikidde obubaka mbufunye neŋŋamba mwe bali nnyo munnanga nange binguddeko baganda bange bagize ne banganga katutegekeyo eyanzibiddeko nange yanzibiddeko ati omanyi bagenda kubaka surprise neŋŋamba itsoke kale ekyo kimwe nti obimanyi itsoke abakyala mulaba bangi bonna bakyala nti owange bonna bange
gwe kati kankubulire gwe ku nsi kuno buli omu si mukwanogo ne Bible ekugamba nti yagala munno nga we yagala kati nze we sitayagala bano bonna nayagala kale birthday girl yaliwa birthday girl bonna ba birthday girl kuba baze buli azze wano birthday girl tubuuza mama w'abaana anti sinazaala ku baana kati nakugamba nti n'abaana Kampala ngenda njimanyira kuba nti ebintu by'amakubo bino binsumbuwa omanyi okuzunga nenetolola owa boda agenze okundeeta wano ngenza okugira bwe nti nga sibitegeera nga nkooye nenga olwakuba geography ono ngenda kuddamu nsome kuba ndaba okusoma kutuufu omuntu alina okusoma kuba kati geography wa Kampala nnemye ogenda kuddayo mu kyalo ngenda kuddayo bangambye mbu waliwo adult education eryawo makerera awo oba kikoni oba waggulu awo sitegeera naye nja kugendawo neyongeremukko mu kusoma enyemba nja kufunamu eba lofiti kati nze bwojja noŋŋaa munnange njaga tukoleyo kakolabo nange ntunulamu kolabo ki gye ŋŋenda okukola okitegeera abayimbi bano bebakusaba gwobasaba nze sisaba munnange ola ne Katonda sikyamusaba Katonda amwebaza kati ate kati nze nsabe muntu munnange naawe ngamba okubasaba kolabo sisaba kolabo bebakusaba nze sisaba kolabo naawe bebakusaba nze bukyambeerawo nali nsabyeko kolabo bitusiya kusaba busabe nze sisaba kolabo bitusiya kusaba busabe Ivan Peter Star #1 Africa's favorite to the world nakasente bakuwayo bitusiya kuwayo kasente akasente bajja kumpa ate bakyampa kuba bamanyi kyenina okukola okitegeera bamanyi kyendi munnange byankoledde bingi ne Mukama akimanyi kuba omanyi bagamba omuntu kyakuwadde tolina kukyogera eri ate naawe gwobogaba tolina gamba nti ze nawadde gundi sente okitegeera kati nze sijja gamba nti pia yakoze eki kyeyampa yampa ate kimmala ate kyeyankolera nakyo kyekyo nsiima ate kimanya akyampa bingi akyanyongera naye gyali andowoozaako wangi Happy birthday dear Africa Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Africa People rotate. Okay, happy birthday MC Africa. Mkwano yo takyasaba wabula asiima busiimi. Embeera bwetyo munnaye bweri naye embeera eri etya kyemanyi ku music oba erinnya waliwo oyinza odifuna kwegamba liyinza okuyisa obubi ennyo I know you're right ase erinnya tulyagala twasolinga nnyo okulifuna I know n'ate kibi nnyo bw'olifuna ate nerikuyisa nerikufuga okusinga gwe terisobola kufuga kuba bw'ofuna erinnya abantu bali eyo abatulaba iri personal nya boda tashi n'ayambala akagoye abo abantu bamanyi sente tufuna za mugano tuyoola njole kumbe munaye ebimu twekaniikirira bwekaniikirizibwa ne baliyita eddembe so muganda wange kyenyeeza omugamba kiri kimu agulewo ba YouTube buli luyimba lwa featuringamu abeere ng'alinako ki w'abantu bamwagala akantu ke yakola oba bw'ebeera time ye bamuwe ssente kubanga ekyali siiti wano e Uganda si kyangu muntu kuteeka kuli siiti ye I know, you're right. Okay, baby.